Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates. Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba ate nga ye first son mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni, incumbent president ate nga presidential candidate nga akwatidde bendera NRM mu kalulu akajja ak'omwaka g'2026. CDF General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alabula abo bonna abagezaako kubanga bataataaganya emirembe mu ggwanga erya Uganda. Mu bubaka obukambwe omukulu avuddeyo n'agamba nti abo bonna abalowooza nti balina amaanyi agataataaganya emirembe oba abalowooza nti basobola okutaataaganya obulamu bw'Abannayuganda, omukulu avuddeyo n'abalabula n'agamba nti tebakigeza olw'ensonga nti baba bakutte ku mukira gw'empologoma. Omukulu General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti bajja kulwanirira abantu baabwe n'ensi yaabwe, tebajja kukkiriza yadde n'akamu n'akatono okutiisibwatiisibwa oba omuntu yanaagezaako okutiisa emirembe mu ggwanga erya Uganda oba okutiisa obulamu bw'Abannayuganda. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti tebajja kukkiriza ye ne kitaawe President ate nga ye chief in command era omukulu avuddeyo n'agamba nti Chief of Defence Forces agambye nti ye tajja kukkiriza muntu yenna ataataaganya emirembe. Tujjukira bulungi nti gye bavuddeko katono ebibinja ebyabayeekera ebirina ebijambiya bagenda maaso n'okubanga balumba mu bitundu bya Bundibugyo ne Kasese mu ggwanga lino erya Uganda. Kigambibwa nti ebibinja bino ebyabayeekera ebyalumba barracks z'amagye ga UPDF mu bitundu bino eby'e Kasese n'awamu n'okubanga balumba police station era kyategerekeka nti police station eno gye balumba bayokyako akayumba ka poliisi akamu awamu n'okubanga balumba abantu batandika okubanga badduka mu maka gaabwe, abantu nga beetisse ebintu byabwe okusinziira ku ngeri gye baali balabikamu nga bano batidde obulumbaganyi obw'abayeekera bano era balabikako nga batandise okubanga basenguka mu maka gaabwe okulaba nga banoonya obubuddamu. Kakati poliisi ng'ekyagenda maaso n'okubanga ekola okunoonyereza okumala, kigambibwa nti abamu ku bayeekera bakola olulumba 2 bakwatibwa ate abalala 15 ne battibwa. Kakati ab'ebyokwerinda bakyagenda maaso n'okubanga bakola buli kimu ekisoboka okulaba nga bongera security mu bitundu bya Bundibugyo ne Kasese. Wabula General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo nate n'agamba nti omuntu yenna agezaako okubanga ataataaganya emirembe gye balwanirira tajja kumukkiriza era omukulu agamba nti tajja kumumiikirizaamu yadde n'akatono okulaba nga awuliriza omuntu yenna agezaako okutaataaganya emirembe mu ggwanga erya Uganda. General Muhoozi Kainerugaba era agenze maaso n'okubanga ayongerako ebigambo by'okusiima kitaawe Yoweri Kaguta Museveni. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti President Museveni yalwanirira emirembe egiriwo mu ggwanga lino era n'agamba nti musanyufu nnyo okulaba President Museveni ng'alaba ekyo kye yalwanirira mu nsiko nga kyekiriwo, emirembe gye yalwanirira nti gye giriwo era n'okulaba nga ebyenfuna biri bulungi nga eggwanga kati we twogerera liri mu lyafuna middle income status. Kati omukulu avuddeyo n'asiima kitaawe olw'okola ennyo okulaba nga eggwanga lino litebenkevu. Takomyoko agenze maaso n'okubanga atujjukiza ebyali mu lutalo mu Teso. Omukulu avuddeyo n'agamba nti Maama Janet Kataha Museveni mukyala ow'amaanyi, mukyala amanyi eby'entalo ate mukyala komanda. Omukulu General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti mu Novemba nga omwaka gw'2023 bwe baali nga basobeddwa ne LRA Muteeso muzeeyi yagenda maaso n'okubanga ayita meeting ey'abakomandazi bonna mu Northern Uganda. Meeting eno bagirimu nga bali mu kitundu ekya Soroti era omukulu agambye nti yatuuka mu meeting eno ng'ali ne Maama Janet Kataha Museveni. Omukulu n'abagamba nti engeri gye baali tebakola kimala okulwanyisa LRA
Lord Resistance Army omukulu yagambye nti bagenda maaso n'okuba nga bawa ekifo ekyenjawulo Maama Janet Kataha Museveni nga Operations Commander in Northern Uganda, Overall Operations Commander in Northern Uganda. Era omukulu agamba nti mu kiseera ekyo bwe bagenda maaso n'okuba nga bakola olulumba era olulumba olwo bagenda maaso n'okuba nga bawangula mu wiiki eyaddako. Omukulu ayongedde okusiima Janet Kataha Museveni ate nga ye minisita w'ebyenjigiriza okuba nga yakola kyamaanyi nnyo nga Overall Operations Commander mu Northern Uganda mu magye aga UPDF. Era omukulu avuddeyo n'agamba nti okuwa ekifo kino Janet Kataha Museveni kyabongera amaanyi, mukyala ow'amaanyi yagenda maaso n'okuba nga ebintu bino abikwatamu n'abanga mu wiiki eyaddako bafuna obuwanguzi. Era omukulu avuddeyo n'asiima Maama Janet Kataha Museveni. Stay tuned. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off